kale mukwano gwange atugoberera ku mukutu guno nkwaniriza nnyo nnyini ddala. Tubaawo n'obudde obwaffe okunyumya byemmanyi naawe by'omanyi. Mubaamu abatono ababyagala ne bayo abatabyagala. Waliwo ababiyigirako, waliwo ababikomentingako. Comments zammwe zono ntero zisoma kubanga mu comments omwo mubaamu bye mugamba oluusi okuzimba, okutoolako, okwongerako oba okumenya naye nga byonna bya mugaso. Kale n'olwaleero njagala tuwayeemu, nze Sir Simon Muyanga Lutaaya mukwano gwo. Njagala kuwayamu ku bannaffe aba National Resistance Movement NRM. Ensonga yankuba NRM eri politics ow'okuwuddiisa abantu, politics ow'okulimba yandibadde ava mu bantu ab'oludda oluvuganya gavumenti, tasobola kuva mu bantu bali mu gavumenti kubanga buli kimu ekyetaagisa babeera bakirina. Naye nawulidde sabbiiti ewedde nga bannaffe aba NRM bagamba nti bafulumizza enteekateeka egenda okugobererwa mu kulonda ababaka oba abakulembeze aba NRM okubeera ddala wansi paka waggulu. Gye bayita road map. Mu bye bakoze mu road map eyo ne mu kulonda nga waliwo kye bagamba nti bakoze n'amateeka. Erimu ku mateeka agasinze okunsanyusa nti bataddewo amateeka amakakali ku muntu anaasookanga okuggwa mu pulayimale tajja kukkirizibwanga kwesimbawo ku independent. Now, you know for sure nti ekyo tekisoboka. Kuba kubuguumiriza bantu ne NRM nayo simanyi oba ekimanyi, njagala gigamba ekitegeere, teyina mekanizimu yonna egaana muntu agudde mu primary kwesimbawo. Era in fact ndowooza nti ku luno n'aba independent bayinza okubeera abangi okusinga aba pate. Lwaki? When we live as a country, tulina amateeka agatufuga. Amateeka agatufuga ye ssemateeka. Mu ssemateeka omwo omuli bayita chapter 4. Chapter 4 ekwata ku ddembe ly'obuntu. Mu ddembe ly'obuntu omwo bagamba nti eddembe eryo eryogerwako omwo lijja kubanga waggulu wa ddembe eddala lyonna. Era nanga nti ekintu kyonna ekijja ku muntu eddembe lye ery'obubanga erimu ewa ssemateeka kinaabanga wansi w'amateeka, kinaamenyebwanga, amateeka ge ganaafuga. N'olw'ensonga eyo eddembe ly'okwesalirawo, right to choice, omuntu okusalawo wa waagwa, omuntu okusalawo ki kyakola, omuntu okusalawo ki kyalya at any one time, teririiko budde. Singa libaddeko obudde kyandyanguye nti bw'aba asazeewo, tugeze ng'asazeewo okwetaba mu party primaries, etteeka limukugira nti omwaka omulamba ogunaddako teyeetaba mu byabufuzi, kyandibadde kyangu. Naye eddembe ly'obuntu likukkiriza okusalawo essaawa eno kino mu ddakiika eziddako 10 n'osalawo kiri. Tewali kyonna kikukugira kugaana. So mu mbeera eyo etteeka eriri mu ssemateeka wa Uganda, the Constitution of the Republic of Uganda, lijja kuba waggulu nga lyerifuga ku tteeka lya NRM as a political party, because the political party is simply an association. Omuntu okusalawo nti kale kambeere wano oba kambeere wano. Tulina ebintu bye tasobola kusalawo kukyusa, tugeze bw'oba obadde mukazi ng'ozaaliddwa ng'oli mukazi tosobola kusala kufuuka musajja. Tulina ebintu ebitasobola kukyuka ng'eggwanga, nti bw'ozaalibwa ng'oli Muganda osobola okugamba nti olina obutuuze bwa Amerika naye oba na butuuze tosobola kufuuka mu Amerika. Naye waliwo ebintu nga tusobola okusalawo ssaawa yonna. Geza ng'eddiini, mu ddiini tusobola okusalawo omuntu eyali omusiraamu osanga mukatuliki, yali omukatuliki nga Bujingo kati yavaayo. Ebintu ng'ebibiina by'obufuzi, ne Museveni yali owa UPM n'abeerako ne mu DP,
olwaleero wa NRM bangi abali mu NRM nga baali ba DP ba opposition FDC nene eriyo abaliyo bannambesha abali aba NRM leero bannuupu. Why? Because ebyo omuntu waddembe okusalawo nga bw'ayagala, omuntu waddembe okukyusa essaawa yonna ate tewali budde. Singa tulina amateeka kinga nti eddembe ly'obuntu teririiko budde, nti ebbanga bweriti bw'osobola okukola. Tugeze nga bw'ogamba nti omuntu atanaweza myaka 18 aba mwana, wabula oli bw'anaaweza nga 18 ajja kubanga n'eddembe okwesalirawo. Oyo kasita amala okweza 18 eddembe lye ly'okwesalirawo teririiko we likoma, teririiko myaka gy'akomako. Tugeze ng'okuwasa, n'oweekyenda awasa, n'oweekyenda n'omusanvu awasa, n'alina ekikumi asobola okuwasa kubanga ddembe lye okusala waani gw'ayagala okubeera naye mu budde ki lwa nsonga ki. So njagala kusaba bannanga ba NRM nti ekyo kyo si kituufu, tekisoboka. Mechanism esobola okugaana aba independent ndala mwandibadde musinze kusasira kukutunula ku lwaki abantu beesimbawo ku bwannamunigina nga bavudde ate mu kalulu ka party primaries. Ensonga ndaba 3 nga nze. Ensonga esooka, abantu baffe tebajja mu politics lwakwagala kuzimba politics. Abantu tebajja mu byabufuzi lwakwagala kuzimba ggwanga lyabwe. Abantu bajja mu byabufuzi kunoonya mulimu. Omanyi omugaso gw'omulimu kye kitegeeza. So omuntu oluta lw'okunoonya omulimu tayinza gamba nti olwokubanga gundi yansinze ku kaadi kampa ekibiina kyange ekitiibwa nneme kwesimbawo, kubanga ebyobufuzi si byawe ekitiibwa, olubuto lwe n'ebigendererwa bye byawe ekitiibwa, nti bwe kigaana wano akikima wano. Tetulina bantu baliwo nga baagala kuzimba ggwanga na kuzimba byabufuzi. Abo abalina ekyo bakikola era babasobola okuleka bwe bagwa mu kalulu avaamu. Abamu bavaamu lwakubanga alaba nti bamaze bamuwangula ne bamuggyako kaadi, takyasobola. Oyo n'akavaamu naga nti kampa ekibiina kyange ekitiibwa kubanga nkyagala nnyo, no ng'apimye amaanyi nti nga talina kaadi, ssente n'obusobozi tajja kuba nabo. So n'avaamu lwa nsonga eyo. Ensonga ey'okubiri ejja abantu abagudde mu kamyufu ne baddamu okwesimbawo ku bwannamunigina gy'emivuyo ng'enguzi n'okunyigiriza ebyetobese mu kalulu ako. Akalulu nga tegateekeddwa bulungi, omuntu nga tasobola kumatira nti ddala baamuwangudde naye ng'akitegedde nti gwavuganya ne yakutte akasimbi n'atwala ewa Tanga Odoi, oba yakutte ensimbi ne wabaawo eyalagidde mbu supiika yakubye, oba yali supiika yakubye, oba minisita yakubye, oba mbugundi ye yalagidde, ne bavuluga ebintu ne babikyusa, omuntu n'aba nga tamatidde. Therefore omulimu omunene ogwa NRM gwandibadde okuteekateeka akalulu akayonjo, okuteekateeka akalulu ak'amazima akali believable. You must organize an election whose believability is high, whose acceptability is high, an election that is transparent, an election that is free and fair, an election that is worthy somebody's time. Wetuli kati nga register ya NRM esobola okulaga nti ekyalo kiriko abalonzi 1,000 naye ng'amazima ekyalo ekyo n'abatuuze baako bali 5, ngamba abatuuze ng'ogassa abaana abato, abakyala, abaami, abalema nga baliko 5 ne kuvaako obululu 1,000. You know, how does somebody believe and accept such results? Results that are not reasonable. Ndi si buli ali ku kyalo agenda kulonda, si buli ali ku kyalo nti wa NRM, si buli ali ku kyalo nti asoweza emyaka egironda. In such circumstances where a village has
a number of residents, but the voters exceed the number of the total residents added together, somebody cannot have faith in such an election. Therefore, the duty must be on how do we organize a free and fair election. We have held elections with problems. We have held elections with irregularities. How do we sanitize our processes to be believable, to be acceptable? To me, I think that's the biggest duty that the National Resistance Movement must have, and the duty that the National Resistance Movement must do things right to set an example to the other political players, because it is viewed as the mother and father of politics, as the leader of politics in Uganda, not only viewed, but it is. So, aba NRM temulina mukisa guwuddisa gulimba bantu, tekisobokera ddala okusobola okugamba nti mugenda kuba n'akalulu ng'abagudde mu ka primary tebajja kukkirizibwa kwesimbawo. Kunaaba kwonoona budde, tekisoboka. Ekiteekwa okukolebwa kyekyo kye njogeddeko, okuteekateeka akalulu abagenda okkeetabamu nga bakakkiririzaamu, awangudde ng'akkiriza nti awangudde, n'awanguddwa ng'akkiriza nti awanguddwa. Jabbawo ekyokulabirako. Aba Nuupu juzi bawangula akalulu e Kawempe akawangulwa mukwano gwaffe era mukadde waffe Erias Nalukoola. Naye wadde baakawangula era baasigala beemulugunya nti kaalimu emivuyo, kaalimu okubbira. Nti obola emivuyo singa tegyalimu, Nalukoola yandifunye obulu bungi nnyo, oba bw'aba yandiwangulidde ku bulu obutuufu, ng'olaba naye omutima gwe yandiyagadde awangule ng'awangudde mu ngeri ey'amazima, naye nga takifunye. So tuteekwa ffenna okukolera awamu ng'NRM yeesoose to sanitize our elections, to help Ugandans study and believe that there can be an election that is free and fair, an election that is acceptable and believable. The more we conduct elections that are marred with irregularities, elections whose believability is almost zero, we are damaging our own country. We cannot wake up tomorrow and say that NRM left a legacy. We cannot wake up and say that NRM built our democracy. We will keep saying nti NRM yatta ebyobufuzi bya Uganda yabidobonkanya. So every election we go to is a test. And a test, that's why you see party primaries are NRMs ezisooka. Other parties are holding on to conduct their primaries because they very much want to see what the political leader or what the leading political institution in the country is doing. They draw lessons and sometimes criticisms. So, ndowooza nti bannaffe abali mu kuddukanya obululu bwa NRM, Mwami Tanga, Odoi n'abalala, ekyo bateekwa okyetegereza okulaba nti ebintu bikolebwa mu ngeri ewa ekibiina ekimaze mu buyinza emyaka 4 ekitiibwa. Muleme kubeera mu bintu by'abantu kusamba bubokisi, bantu kuddukana bubokisi, bantu kubagana, bantu ab'ekibiina ekimu okwagala kumpi okuttiŋŋana. Ekyo kankikomyawo. Ensonga ey'okubiri, NRM erina ssente. The party has money because the Electoral Commission gives the party the biggest chunk of the money to facilitate its political activities. Essente NRM ze yatadde ku bifo kusaba abantu abaagala okwesimbawo nyingi.
ssente ezo nnyingi era si kirungi okukozesa ssente okubako abantu bemuggalirayo oba bemuzibira oba bemulemesa okwetaba mu byobufuzi. Ensimbi ezasabiddwa omuntu ayagala okufuna kaadi ya NRM ku bw'MP ku bwa Lord Mayor ne ku bifo ebirala nedda, kubanga mukimanyi nti mu kuvuganya si garanti nti oli awangudde. Awangudde abeera wa mukisa nti ensimbi ezo zikomawo ng'ayita mu kwesimbawo n'asasula omusaala. Naye waliwo abatabawangudde, abantu bali mu contestinga ku party primaries. They are contesting to see if they can win party flags to participate in the mainstream election, in the election itself. So kukiteekako ensimbi, I have no reason NRM should give me any why money should be part of this. Nomination fees zandibadde mu kalulu ka mwami byabakama. Siraba nnyo nsonga lwaki nomination fees zandibadde part of the qualifications mu kalulu ka party primary. Instead, party membership, that you have a membership card and that you have been making membership contributions to your party all through, ng'osobola okuleeta receipts 5 eziraga nti buli mwaka obadde osasula membership mu kibiina kyo ekye-NRM oba FDC oba NUP, kyandibadde kikulu. Oba zibadde nnusu 1,000 oba 5,000, naye nga mu butuufu omuntu alina obukonge nga bwe twabanga n'obukonge bw'omusolo edda. Wagambanga nti nze tonzannyisa, gw'omanyi omusolo gwe naakawa, oli nayingira mu nyumba, leka nkuleete, nayingira mu nyumba n'aleeta tikiti 30 oba tikiti z'omusolo 40 ng'alina emyaka 4, n'aleeta tikiti 25 ng'akulaga nti yakasasula omusolo buli mwaka okumala emyaka 25, kyalinga kya kitiibwa. Similarly, abantu bandibadde encouraged okusasula party membership ng'oli agani ngenda kwesimbawo nze ndi memba wa NRM, okuba ndi memba wa NRM buli mwaka mpa party yange omutwalo gw'ensimbi okukola emirimu gyayo, era lisiiti muziraba ziizo 5. Naye ensimbi ezasabiddwa nga ndaba nnyingiko nzitwalanga akakodyo ak'okubaako be muggalira ebweru olw'okuba baavu, olw'okuba tebalina busobozi butoola nsimbi ezo. That could be one of the reasons abantu ebireeta abantu okusaba ensimbi ne bafuka corrupt. Because once you base many things on money, it ceases to be a desire to serve, but becomes an investment. Kanteekemu bweziti, Mukama bw'ansaasira zijja kudda. Kanteekemu bweziti, bwe bigenda obulungi nja kufunamu bweziti. NRM njagala kusaba President Yoweri Kaguta Museveni, National Chairman wa NRM, nti nga gwakulembera ekibiina ky'ebyobufuzi ekikulembera ebirala mu ggwanga, nga gwakulembera ekibiina ky'ebyobufuzi ekigaa nti kizimbye demokrasi emyaka gino gyonna, nze nsaba mu bisaanyizo omuntu by'ateekwa okuba nabyo okubeera nominated kuba member wa parliament, kuba president wa LC5 mu party primaries, party elections, ekyensimbi kyandivuddemu. Oba ensimbi ne zikendezebwa ddala. Oyinza okukola ekintu ekifaanagana, you can do a uniform figure, n'ogamba nti ensimbi omuntu z'anaatoolanga okwetaba mu party primaries zijja kubanga 10% oba 20% eyeezo eziteekeddwateekeddwa akakiiko k'ebyokulonda ku muntu oyo. Katugeze bwe kibanga electoral commission eya mwami byabakama ekifo ky'okwesimbawo ku bwa memba bwa parliament
nomination fees zibeera $3,000,000 mu party primaries zibeere 10%, kitegeeza agenda okwesimba mu party primaries gibeera $3,000,000. Ekifo kya LC5 byabakama bwaba nomination fee $20,000 mu party primaries zibeere 10% gibeere $2,000. So a percentage bw'oga nti 20%, buli omu ajja kwebalira 20% of ekyo ekifo kyayagala okwesimbamu ng'ageragena n'akakiiko ebyokulonda engeri gye kasabamu ekifo ekyo. Naye ensimbi ezimu mwasabye nga musinga n'akakiiko ebyokulonda, ezimu nga ziri exorbitant. So ensimbi tuteekwa okitundako ffenna across political parties, ebibiina byonna, ensimbi za nominations ez'okwesimbawo omwantu okuvuganya okufuna kaadi. Tukitegeere ffenna mu bibiina by'obufuzi byonna, DPF, DCUPC, NUP, JEMA n'ebirala, nti kinaaba kikemo kibi okutandika okukozesa ensimbi as a deterrent oba okukozesa ensimbi ng'ekimu ku bituyamba okugoba abalala oba okubaggalira ebweru mu kwetaba mu byobufuzi. Si kirungi n'akatono era tekirina mugaso gwonna, tekitukolera. Kyandibadde kirungi abantu babeere n'eddembe okwetaba mu byobufuzi, kubanga olaba twali tulowooza nti n'akakiiko ebyokulonda akamwami byabakama ensimbi ze kasaba eza nominations nnyingi, era nga nsuulirako ba palamenti okukagambako kubanga balina obuyinza kazikendeeze, kubanga bwe tunaga nti politics okumwetabamu oteekwa okwetegeka n'ensimbi ezikumala. Katonda tagaba byonna abantu abasinga obungi abalungi mu byobufuzi ate tebalina ssente, naye era n'abazirina bwe baziteekamu bwe bawangula baba preoccupied with okusooka okukomyawo ssente zaabwe. Kati oli bw'aba yateekamu nnyingi, ensimbi ezo z'ayagala okuzza zimuleetera okutulya nga bwe batulya, kati mpulira muyombera miliyoni 10 n'ebirala. Miliyoni 10 abaka baazitute nga bayala ddala, kubanga ekiri ku ground mwenna mukimanyi kitokota butokosi. There's a lot there. So point eyo nayo NRM mwebe tukute kubanga mwe mwayogedde, the nomination fees you set act as a deterrent against those who would like to participate in politics but are not financially sound. Yet their inability to be financially sound is no guarantee that they are incompetent or unable to serve in the positions they aspire to serve. So nga tumaliriza, bannaffe aba NRM njagala kubasaba mutuweeko omukisa okufuna party primaries ez'eddembe. Tulindiridde okulaba nga Mwami Tango Doi n'akakiiko kaako ebyokulonda which was expanded, Mwami Richard Todwong, Secretary General, nga tubalabye mukola ne meetings, mu meeting aba registrars, tulabye mukola meeting nga mutulaga nti muteekateeka bulungi. Tukooye okubanga n'entalo ebbiri. NRM zaafuuka ntalo, akalulu akasembayo ak'abyabakama ntalo, kukubagana kulumangana, naye akalulu ate akasooka aka party primaries nga muli baaluganda. You know what is most shaming? Nti the NRM party primaries oba party elections are brothers, you come from between people of the same ideology and beliefs and values. If the values of the NRM bwezityo bwe ziri, mwenna abeesimbyewo ku kaadi ya party, ku party flag eyo, tuba tukirowooza ne mukkiriza mu doctrine y'emu, values ze zimu, empisa ze zimu, aspirations ze zimu. Why then do brothers of similar aspirations and values fight in an election as if they were fighting a stranger? It would be excusable
if an NRM candidate is an election against a NUP candidate. That's a different one. But an election where NRM versus NRM cannot be that violent. It's shaming. So Mr. Museveni, the party chairman, should help us enforce discipline through his officers, the Secretary General, Mr. Tango Doi, chairman w'ebyokulonda NRM, must work to ensure that we don't have a violent, chaotic election. Because once NRM does it, the other parties do it. I am saying this because I've seen for sure that once the NRM does something right, the other parties follow. Similarly, when the NRM does something violently, the other parties also follow, because NRM is the leading political institution in the country. Whatever they do is an example, is a precedent for the other political players. I want to believe that the NRM has exhibited a level of organization in terms of time and roadmap. They have shown that they know what to do when, and they are ready for their activities in the right time set. That is done because NRM is one of the parties that have led in producing their roadmaps. Other parties are yet to show their roadmaps, others are copying, others have no roadmap, but at least the NRM has exhibited that. It will therefore be good that you cement that level of organization, that level of supposed preparedness with a perfect, pure conduct of these elections. Obulu bwa NRM bwe bunabanga bwe bubadde nga bwe mbagambye, bwakusamba bubokisi, bwakuddukana bubokisi, bw'abantu kuttingana, bw'abantu kulwaniramu, bwakuleeta bululu obuva ku kyalo nga bungi okusinga abantu abali ku kyalo okwo, bwakuleeta bululu ng'abantu abali mu lugesa ya NRM ku kyalo okwo basinga abewandiisa okulondamu yabyabakama, buba buswaza era buttattanira ddala ekibiina. NRM nga bweri nti yesooka ate yekulembera mu Uganda in terms of political numbers, membership, in terms of widespread structural presence, in terms of presence, widespread presence, we expect that you will do an exemplary duty that others will need to look at. We are praying for you. Tubasabira byonna bitambule bulungi, mumale akalulu kammwe, then abalala ab'opposition nabo baleete, twetekereteekera akalulu wakaddako. Ebirowoozo by'empadde byange, y'endowooza yange, olw'okuzimba demokrasi waffe akyakula. Mbagaliza ekiseera ekirungi. For God and my country.